Odo kubatenga ulida kayimba ko mukulu gwe bayita Amani Basudde ke bayita abayimbi kinasose nako yasobola okubatenga asenge ka kayimba ako yayogera ku bayimbi embeera gye basobola okubatenga beeyisaamu okulongoosa embeera z'abayimbi n'okwegatta n'agamba nti yasobodde okubatenga kiremeseza abayimbi z'entalo eza buli kadde ebisobodde okubatenga biremesa abayimbi weyayimbira akayimba ako myaka gyadda n'akadde kano abayimbi z'entalo zibalimu akadde kano badafu abawuma ntegeddeko nti bakyali mu mbeera yakubatenga begattagatta basobole okubate batambuza nenga waliwo ebiwayi bingi nnyo ebisobodde okubatenga biwakanya ebiina ebyenjawulo mu mbeera eyo akayimba kano kubayita abayimbi Basudde kasobola okubatenga ayimba era yasobola okubatenga ateekawo ekirowoozo ng'asaba abayimbi ng'agamba nti abayimbi balina amagezi naye ye nga yali akiwakanya ng'agamba nti olaba abayimbi tebayinza kukola kye yali asuubira ekitegeeza nti abayimbi obudde obwo baali basiru n'akadde kano oyinza okugamba nti abayimbi oba basiru mu mbeera eyo nga tuli kayimba ako akebayita abayimbi Amani Basudde kasobola okubatenga ayimba okuyimba ebyo nali yeebuuza kingagamba nti abayimbi bannyo baali bafa ebiseera ebyo nenga buli omu bamuziika gye bamuziise gwe baziise bukunja gwe baziise bubondo gwe baziise wa ne wa ne basobola okubatenga tabayinza kubatenga bakwatagana abagenza okuziika abakoma eyo ne basobola okubatenga tebaddamu kwatagana kati mu mbeera eyo yasobola okubatenga aleeta ekirowoozo ng'ayita mu kayimba ke bayita abayimbi ng'agamba nti abayimbi bali badde bagula ettaka oba abayimbi bonna basobola okubatenga baziikaawo mu mbeera eyo byonna tebyasobola kubatenga bituukirira ne gavumenti ya Uganda tesobola kubatenga ekituukiriza oba okubatenga eyamba ku bayimbi ab'enjawulo mu mbeera eno oyinza okugamba nti oba abayimbi bakadonkamu baali badde bakikola bannaffe abawuuma ebiina ebyenjawulo byonna bisobodde okubatenga bizze mu ndongo eno bisobodde okubatenga birya buli ku musimbi bisobodde okubatenga birya ku musimbi nga birya mbayimbi tebisobodde kubatenga bifuna muwadde nga bannaffe aba UPRS abagamba nti akadde kano balwanira ekintu kya copyright music mungi nnyo asobodde okuba tebamufunamu ssente ne toyinza kugamba nti abayimbi baba bafunirayo ettaka bayinza okuba tebaziikibwa kati mu mbeera eyo omusajja abadde omu yekka omukulu wa mita ya Sini Kiraga omukulu ya Sini Kiraga ali best in Canada gyali eyo mpolampola era musajja asobodde okubatenga atambuza ensonga ez'enjawulo era eyo gyawangalira muwagizi nnyo wa music wakadonkamu era y'omu ku basajja basobodde okuba tebakoze ekyenjawulo gwayinza okubatenga ogendako sayidi z'ebubondo ekintu kyanjawulo nnyo si bye byaluli bangi nnyo abajjukira obulungi embeera we yali esobodde okubatenga etambula bannaffe ba Abitex abajjukira baliko mu kibuga Masaka Abitex ba DJ Kikofiira bateeka ebivulu byali kalenda nga bagamba nti bagenda kutereeza malaalo ga Amani Basudde n'omukulu wa Abitex n'aleetako n'ennyonyi eno nga bagamba bagenda kufuna akasente basobole okubatenga oba oliawo bagenda kutereeza ebijja eby'omukulu Amani Basudde wabula akasente basobola okubatenga bakalya wadde n'akayumba ku malaalo g'omugenzi Amani Basudde tebasobola kubatenga bakakola wabula omusajja asobodde okubatenga abaswaza ali best in Canada olw'embeera nti yayagala nnyo music n'asobola okubatenga amwagalira ddala Amani Basudde n'asobola okubatenga yakola akoze asinzira sayidi z'e Canada n'asobola okubatenga aweereza obuyambi obw'enjawulo ne basobola okubatenga batereezezza bakozeewo gye bayita ekkaddiyizo oba giyise museum ey'omukulu gwe bayita Amani Basudde bwe tuba tulabyeko wano mu Uganda museum esibadde esinga wano obukadde eya Uganda museum yatandika mwagwa 1908 bannaffe abazungu basobola okuba tebagigunjawo mpolampola weziri museum ezo mpolampola gyeri eyo sayidi z'ebukoto ntinda kati akadde kano wano mu Masaka sobodde okubatenga tufunawo museum era nga tusobodde okubatenga ntegeerako nti museum eno egenda kubatenga eggulwawo omwaka ogujja Amani Basudde olunaku lwe yafa lwennyini lwe bagenda okubatenga bagigulawo bw'oba teweerabidde munnaffe ono Mugave Ssemakula Amani Basudde yafa lwali lwa 11 omwezi ogw'omukaaga mwaka 1997 byali awo Kabaale Bugonzi kiwanuuzibwa nti ebintu byali bingi nnyo kigambibwa nti oba yafuna obusungu awo yava sayidi z'erukaya waliwo n'omuyimbi gwe yali agenda okubatenga alwana naye ebyo ne bitatambula bulungi nnyo mu busungu obw'amaanyi kwe kuvuga emmotoka abamu abawanuuzibwa ebintu ebyo ne bagamba bwe batyo abamu bawanuuzibwa bagamba nti oba lyali ddogo eryamuteeka mu kabenje abamu bawanuuza nga bagamba nti Livingstone Kasozi oba yasobola okubatenga amukima bagende bamalira olutalo ery'emagombe nenfa abamanyi nti okufa gye kuli ye yali entuuko y'omukulu gwe bayita Amani Basudde gwe nkutegeezaako emboozi gyogenda okubatenga owulya katini nnyo osobola okubatenga omanya katini nnyo kampumuleko ogenda kubatenga omanya embeera nga basobodde okubatenga etambula okuvaako sayidi z'ebubondo bakoze museum ayaya wonna bw'osinzira okubatenga owuliriza
embeera nga bwesobodde okubatenga etambula nga bakutegezaako munnaffe gwe bayita Yasini Kiraga ng'ali best in Canada. Gyali eyo mpolampola gyawangalira mpolampola naye ng'endongo ya music ey'akadongo kamu agyagala ddala ddala omuyimbi gwe bayita Amani Basudde bonna asobodde okubatenga balaze nti abaagala olw'embeera nti y'omu ku bawagizi abasookedde ddala. Bangi nnyo bagamba nti baagala abayimbi oba oliawo ne bagamba nti bajja kuweerera abaana baabwe bajja kubabeerayo mu mbeera yonna. Ababaddewo abasobodde okubatenga bagamba bano abategese ebivulu waliwo DJ Kikofiira yategeka ebivulu abajjukira ebirungi wano mu kibuga Masaka baleeta n'ennyonyi ne bagamba nti sente ate baazibye tebasobola okubatenga bakola wadde kyanjawulo wabula omusajja ali best in Canada yasobodde okubatenga akoze ekyafaayo. Ebifaananyi asobodde okubatenga ataddeyo ebifaananyi by'abayimbi ab'enjawulo. Ekifaananyi kya Principal kyegiri ekya Bobby Wine eky'omukulu Chameleone gyekiri ndabyeko omukyala Chaka Bob Marley Lucky Dube abayimbi bangi nnyo basobodde okubatenga ateeka Fred Sebatala Livingston Kasozi n'abayimbi balala bangi nnyo basobodde okubatenga ateekayo wakati mu kuyoyoota ekijjukizo ekyo oba ebimu ku byafaayo kyebagenda okubate bajjukirako omukulu gwe bayita Amani Basudde. Bingi basobodde okubatenga twogera era ng'omukulu n'osobodde okubatenga njogera n'atubuulira nti bingi nnyo byasuubira okubatenga ateekateeka era asobodde okubatenga ntegeeza embeera yonna bw'enaaba etambudde bulungi omwaka ogujja anytime Masaka Recreation Ground wetusuubira okubatenga enteekateeka yonna abali baagala Amani Basudde wetunaaviiraawo enteekateeka yonna nkutegeezezza wekisuubirwa enenga omwaka ogujja wegenda okubatenga bisuubirwa okubatenga enteekateeka yonna egenda okubatenga esumulula. Sobodde okubatenga njogerako n'abaana ba Amani Basudde. Sooka owulire yeeyama okuzimba ekijja ekyo ekyamuzeeyi ng'agenda kukizimba kyonna kibe akole nga museum kibe kya bulamu atagala kibe nga olaba ekya Bob Marley ng'amuntu n'oba ovudde gy'ovudde ojja n'olambula buli kibi kiweebyo kati n'akizimba ng'agamutindo gwennyini gwensi yonna ng'abantu oba gy'ovudde n'ojja n'olamba kiba ng'okulamaka nga olaba Namugongo abantu bava gye bavudde ne bajja ne balambulawo kakati kati ku Easter kwalinga kusabira mugenzi n'okutegeeza eggwanga biki ebigenda okubeerawo ku kintu ekyo naye ng'okukigulawo mu butongole gugenda kuba mwaka gujja ku nnaku z'omwezi zimu zeyafiiramu nga 11 aya basi oyo mutabani wa Amani Basudde bamuyita Frank Basudde gwe asobodde okubatenga ambulyako ku nsonga ezo ngezi asobodde okubatenga zitambula era enteekateeka baddewo olunaku lwabadde lwa Sande nga basabira omugenzi Amani Basudde n'okubatenga bategeeza ku bannamawulire enteekateeka nga bwesobodde okubatenga etambula era nga mu nteekateeka nga bwetambudde kigamba nti yakasaasaanyizaawo $5,400,000 nkutegeezaako nti bapromota ab'enjawulo okuli Babitex bonna bamanya bategeka ebivulu nga bagamba nti bagenda kuddaabiriza nti ate bya Amani Basudde sente zonna baazibba era ne babagoba tebaddamu kulinnyayo bubondo. Aya basi embeera nga basobodde okubatenga etambula omukulu ono Yasini asobodde okubatenga aleeta ekintu kino nkutegeezaako omukulu Yasini ali best in Canada ono just omukulu ono afro oyinza omuyita afro political consultant ebyobufuzi ebyo abimanyi nnyo asobodde okubatenga alambula ensonga nnyingi nnyo bw'oba ogenzeko ku YouTube omukulu ono asobodde okubatenga akola ensonga nnyingi nnyo oyinza okugamba nti bano abasajja bayita balumbuye abasoose ku Facebook ono omusajja wadda nnyo era ebintu bya YouTube asobodde okubatenga abiwangalika ebya internet era nga asobodde okubatenga abiwangaliramu nnyo asobodde okubatenga akola n'ebitongole ebyenjawulo ebisobodde okubatenga bizza oba nga byagala okubatenga bizza abaddugavu ku nsi zaabwe okubatenga abazungu abali eyo basobola okubatenga balambula ku bantu oba obuwangwa bw'abantu ab'enjawulo. Kati omukulu ono Yasini ye bw'asobodde okubatenga akikola ng'ayitidde mu ndongo era ng'asuubira nti abazungu bonna waliwo gye bayita Amani Basudde Music Festival ejja omwaka ogujja gyekutegeezaako. Mukyala wa Amani Basudde naye ndamwandu wa Amani Basudde omukyala gwe bayita Aisha Nakito atugambye bingi nnyo ku mbeera nga basobodde okubatenga etambula. Ndamwandu wa Amani Basudde tusazeewo tusabire ku Amani Basudde olwaleero ku Easter eno twanjulire n'abagenyi baffe tubalage ekifo kino tugenda kiggulawo mu mwaka ogujja coming year mu mwezi ogw'omukaaga ennaku z'omwezi ze yafiiramu Basudde ekifo kino kigenda kufuuka ky'obulambuzi tugenda kituma museum buli eyanyumirwa Basudde mu ggwanga oba ewebweru oba waawa ajjanga kuva gy'avudde
ajja alambule ku kifo kino. Siga ntukimaliriza tukyagenda mu maaso nga ne mukama waffe ataddemu ssente ayitibwa Yasini Kiragga ng'asinziira mu Canada. Aya basi ndowooza owulidde namwana w'Hamani Basudde nkutegeeza nti omwaka ogujja anytime from now egenda kubeera Hamani Music Festival egenda kuva Canada. Enteekateeka ebivulu bigenda kutandikira Canada eyo nga bajaguza endongo y'omukulu Hamani Basudde. Kati akadde kano bali mu mbeera y'okuba tebakuŋŋaanya buli alina ekintu kya Hamani Basudde kyonna, oba yali saati oba kifaananyi kyonna bagenda okuba ate nga bateekawo, kuba olw'embeera nti ebintu bingi nnyo abantu tebayinza kuba ate nga babikuuma. Kati mu mbeera nti bangi nnyo bajja kuba ate nga bagendayo sayidi z'ebubondo okuba ate nga balambula. Bw'oba ogenze ebubondo nga wakoma gendayo obadde mukulu sansa gwe ngamba oyinza okuba oludde ogenda ebubondo. Kati bw'oba ogenzeeyo ayayayayaya kuliko fulaga bbiri eya Buganda n'eya Uganda, ebifaananyi by'abayimbi bonna ba legenti gwe bomanyi benkugambako boyinza okutegeerako. Bobi Wine kwali, Chameleone kwali, bangi nnyo Hamani Basudde. Ayaya nga tukyagenda mu maaso, mutabani wa Hamani Basudde ategeezezza embeera no gye basobodde okuba ate nga bakola bagenda kuba ate nga bawona bano abakulu abategeka ebivulu bagenda kuyamba Hamani Basudde mbo babitekisi bakikoofiira. Wulira abo bonna bava era teekateetaagisa kubanga byonna kubanga kyali okukola ebijja bakolako ebivulu biri ekijja ne kibalemerera. So kati ono ye n'avaayo n'akyekolera. So kati abantu nga babagamba nti kuzimba kijja biba tebikyaliwo wakati ayinza kuba kiguluguzi wale family yali yabayimiridde esebo kyali mwana muto okuyamba mwana gundi abaana bonna baakula wakyali mwana asoma wakyali kyali kisigaddewo ng'ekyawe. Aya basi nga bwe nkutegeeza embeera nga bwesodde okuba ate ng'etambula abamu kuba kwasaganya ensonga zino era nga buli muno muwala wa Hamani Basudde gwe bayita Nakitende Olivia yasobodde okuba ate nga yeebaza omukulu gwe bayita Yasini Kiragga olw'embeera nti yamubeereddewo. Abantu bangi nnyo abali basuubiza nti baagala endongo y'omukulu Hamani Basudde wabula baba babubbi. Era ndowooza gwawulira naawe oyinza okukyewuunya. Abasajja bategeka ebivulu n'aleeta n'ennyonyi namba n'amaliriza ng'agamba nti ssente teyafunye ekivulu kyamusala. Yategeka kalenda n'ajja mu liiku n'ajja kijja bwemi. Muwala wa Hamani Basudde omuwala wuno nga yeebaza omukulu Yasini Kiragga ng'atugamba ensonga. Amanya gange nze Nakitende Olivia. Enteekateeka eno ekoleddwa ku kifo kino kyemulaba ekiyoyoteddwa bwe kiti nga bwe kifutunula kati bwe kitemya kati twafuna omuzira kisa eyatuyamba n'atukwatirako n'atukwatizaako mu buli kimu kubanga tetulina kye tumwongereddeko ye yekka yeyeetereddemu buli kimu. Mukulu Yasini Kiragga ali Canada gy'asinziira yasituka ku makya bwakera ku makya n'awulira nga akwatibwako ayagala okukola Basudde wawaali yebasa atya watunula watya n'atandikiraawo naye nga tetumuyinako ketumuyita konna konna. Essente ze yakateeka wano nnyingi ddala ate ng'akyayongerawo kubanga kati wenjogerera essaawa eno ataddewo yakateekawo obukadde obulimu 54 kikyali nnyo kikyabulako bingi naye mweteefuteefu byonna okubyongerako paka ng'akituusiza ku mutindo ye gwakyagala. Aya basi embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula omukulu ono Yasini Kiragga asobodde okuba ate ng'ategeeza akadde kano ayagala okuba ate ng'afaananyamu waliwo museum y'omukulu gwe bayita Bob Marley ezimu ku museum ezisobodde okuba ate nga zikola akasente akadde kano era ng'omukulu ono museum agikola sigamba nti agenda kufunamu ssente yasti yasobodde okuba ate nga azze okusiima olw'okwagala endongo era nga wulidde abantu bangi nnyo babbiddwa bagenze ebivulu ebyenjawulo nga bagamba nti bayingidde ebivulu kuyamba Hamani Basudde n'agamba ye kaakikole olw'okuba ate yali ayagala endongo. Bob Marley bw'oba ojjukiddeko Bob Marley yasobola okuba ate nga agula ennyumba mu mwaka 1975 gye basobola okuba ate bafuula museum akadde kano eri Jamaica eyo basobola okuba ate mulimu theatre namba woyinza okuba ate nga olabira abayimbi Bob Marley, mulimu ebifaananyi bya Bob Marley, mulimu studio, mulimu amaduuka ag'enjawulo naye nga gali maka ga Bob Marley era nga mukyala wa Bob Marley yasobola okuba ate nga agiteekawo bagiyita Bob Marley Museum yasobola okuba ate nga akola era nga omukyala wa Hamani Basudde asobola okuba ate nga aliridde obuuka abayimbi bano abeezunza ku nnyimba ze batamanyiiko mayitire omuli Edirisa Musuuza Kenzo abayimbi alala bangi nnyo omuli bapukami nga batalina namannya babategeezezza nti akadde kano ebintu bikyuse olw'embeera nti ebintu byakyukidde ddala abawoninze abatannamukubira essimu mugikwate oba nga wakola akayimba ka Hamani Basudde ebyaleero bya siriyasi owulira bwagamba okubawoninga kwabwe buli yaddamu oluyimba yenna nga tafunye lukusa kuba nze sirina gwe nali mpadde ebiyimba lw'abafudde nti genda oluddemu
kati ayaddamu oluyimba lwabasudde ngenda bbawo enamba yange eno eri 0752 eri 0752 balyanguyeeko ne bandaba nga ekizimba tekinnasamba ddagala. Aya basi obanga oli muyimbi ensonga zeezo era namwandu wamani basudde asobodde okukwata nga ategeeza ekifo kino abaana abagenzeewo sigamba nti kyakusasulira n'olw'embeera nti ababeerawo ate ekifo kyakuyonja wekinaaba kiwedde enteekateeka enaabeera etya namwandu atugamba omuntu agenda okujjanga wano tetukoze kyamaguzi naye omuntu ajja tuwangayo kasente akatono naye nga tetukoze kyattunzi kubanga buli muntu eyanyumirwa basudde emunyumirwa mu ngeri ye aba yeetaaga okujja omulambulako bangi babadde bamulambula nga tannatuuka ku kifo kino kyemmanyi kati bajja kusingawo amani basudde ennyimba ezasinga omutunda yali mukyala mugerwa ekyali mu ssabo. Aya basi yoyo nno omukyala Aisha Nakitonga tubulye ku nteekateeka omukulu gwe bayita Yasini yasobodde okuba ate nga ategeeza ku mbeera nga wesobodde okuba ate nga etambula bagita Amani Basudde Music Festival anytime egenda okuba ate nga etambula okuba ate nga bajaguza obulamu Amani Basudde nga baggulawo museum eyo omwaka ogujja bagenda okuba ate bagigulawo. Oyinza okugamba nti gavumenti ya Uganda tesobola kuba ate nga eraba mu mugaso kwa Amani Basudde ab'enjawulo basobodde okuba ate nga balabye enjawulo era embeera nga basobodde okuba ate nga etambula bategeezako nti omukulu bayita Katoka Lyango Umaru omukulu yakwasaganya ebintu by'okuzimba tuba tumiddeko mwenna abali mu kwasaganya ensonga ezo zonna mu mbeera nga basobodde okuba ate nga etambula nga bwe kutegeezezza yenteekateeka eyo museum esookedde ddala ebyapo Job Kafeero mubiwulira mbw ate ettaka balitunda Livingstone Kasozi mwabiwulira mwana muwala Dana Nansubuga ate yali agenza okulima ku bijja by'abajjajjaabe okulima ku taata we ate maama we n'amugoba embeera ogiwulira kati akadde kano Yasini Kiraga asobodde okuba ate nga akola bino nasobola okuba ate nga agamba ye kakola ekyenjawulo abajjukira Amani Basudde yazaalibwa Desemba nga 5 mwaka 1958 eBubondu omukulu gwe bayita Eriya Katende ne maama we gwe bayita Dimitiriya Namyalo gyali ampuliriza akadde kano. Aya basi kati ita kusema ombulire kamala okulya kuba manyi okuyimba ennyimba z'Amani Basudde. Aya basi ita kusema ombulire aya Esebo ebale kuweereza ebos etusimanyi empeerezaayo ayo muyitale nali wanekasa basi kale sooka ombulye ku nteekateeka eyo omukulu gwe bayita Yasini kyasobodde okuba ate nga akola Amani Basudde kikuwaaki ekyokuyiga sooka otubulire esebo esiga ndikizingitoni ndiwaneka ku makooti ate obadde okiwe kooki sebo agamba atya kirirayo bale kuweereza esebo nakasone nga ndi mwana ate omukulu Yasini kuyamba kubanga tetuba n'abantu nga temuggwanga baba bajja okukulaakulana esebo wakati abavudde bakana bata family n'agezako kuyamba abakoze bulungi yebale esebo yebale kuwuliriza agamba nti American Angel agambye nti Zesemogere Emmanuel kwali awulidde bulungi ensonga z'Amani Basudde ne mama wange Birimu ye Immaculate nze American Angel agambye kwebali nnyo mwebale kuwuliriza mwenna sooka ombulire ensonga sebo oyogerako nemuzani babaana ngaogola akaikiromo abayimbi baali badde nga beegatta ne bakola ku nsonga ng'ezo kati omusajja kyakoze alimu ageri ebweru lwakisoza bano abayimbi abali wano mu ggwanga beegatte nga baleme okwerumaluma Neda nga tukyagenda maaso embeera nga wesobodde okuba ate nga etambula badde kutegeeza ku mboozi eri era waliwo omukulu yasobola okuba ate nga ayina enteekateeka first omukulu bamuyita yeekolera
yasobola okuba ate ng'ategeezaako yayina ekirowoozo ng'agamba nti museum eno yayina ekirowoozo ng'ayagala kuguza gavumenti museum ekirowoozo ky'okutandika museum ng'ayagala bagiteeke wali Hamani Basudde yasobola okuba ate ng'afunira akabenje kabale Bugonze nasobola okuba ate nga mubuuzaako atubuulire embeera yo yatambula eti agamba nti omukulu gwe bayita Tone Sempija Tone Sempija yamukuba enkokola wa General Salimu Sale n'amulemesa ddiiru eno byali bitya sooka owulire ensonga zino njijombuulire ensonga eyo mageza yakikotogera yali Tone Sempija nga bwe nakyambako Tone Sempija yabuzaabuza abafamire nabagenda okubatwala ewadde ne Salimu Sale agamba naye ekikolako yeekolera alina kizaamu kubanga yetageti yezo yali yakola ekyo kye nali njagala kukola ali yakufuna fonsi wakati wetwali mu mbeera ya covid wabaawo omukwano gwange era nga neeyampereza akasente natwalire ewa Nakitto so Nakitto nanyinyonnyola buli kimu naŋŋamba Tone Sempija yakola bwati ne bwatya naye nga nekyo kye baakoze Bubondo ndowooza famire eyo ndi omu ku baagikonekitinga ku muntu eyakikoze era ndi musanyufu okuba nti waliwo ekikoleddwa aya basi ndowooza owulidde ensonga ezo kasooka ombulire ku nsonga gwe nga bw'ozirabye zonna ku nsonga ya music nga bwetambudde museum bagikoze esookedde ddala mu kibuga eri Bubondo eri Masaka eri Bukomansimbi sooka ombulire alo Yabaleko ssebo enyamo munaye Basudde yapanga ndi muto nnyo naye ennyimba zo zaali zinnyumira era nze omwaka kubagenda okulambula Uganda Museum eyo gye bazimbye akayimba akasinga okunnyumira kaali Kaperesiira sooka okayimbeemu Kaperesiira tuwulire ti munnange Peresiira nnakulondaba ni wano kyali kalezi nga ddyo tutuufu laba bwenvubuka jjo nfuuka ennume ikyali kalibo boli onna ddene naye kanyumira nnyo sakakwata bulungi webale kuwuliriza webale kuwuliriza nnyabo aya basi halo abanike esebo webale kuweereza esebo tuli bwabeera mikaka kukitewuliza ne abane omusajja akoze kyamaanyi kayimba Kamani Basudde kikoyinza okuyimba ekyala Mugerwa yimba ennaku enkulu zimanyiddwa mu mwaka mwe muli ne Kulisima tebeerako okucakana ekyala Mugerwa lwensooka okumulaba mu bidongo biwaza okucakana ye mwana kulisawaatesubya esebo abanike esebo webale kuweereza esebo twafunye museum okyogerako kisebo wano ogenda kyamaligoni Bosco Mugombola y'ekibanda esebo ku nnyumba za Hamani Basudde oluyimba olwasengera ddala okunnyumira ebino lugamba nti sebo onerowooza bwerowooza halo esebo 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 abanike jjajja Kamalimali ensangala nkulamusiza nnyo taata esebo oliyo otya mwetuli mpola mpola ddala ensonga oziwulidde ez'Amani Basudde ensonga z'Amani Basudde ebivulu wabiyingiramu y'ebyo ebivulu ebyo byali by'amaanyi be basajja abaakubanga lukoba ku lukoba esebo bw'oyingidde ovaayo ng'olina enjawulo ey'amaanyi naye bwe njogera kati obudde buno abasajja baasondanga ssente nti bagenda kukola ntaana sikulira nti abanika entaana eyo ebadde ya bukadde 40 naye abasajja ab'emitima emirungi avuddeyo n'agikwata omu mukama amuwe kyasinga okwagala kubanga naffe Masaka esebo ekitiibwa ky'Abasudde kye yali alina n'amaanyi nga nakati tosobola kuziba nga towulidde luyimba lw'Abasudde ku laadiyo kyokka nga mwabazejja abaana balaajana wange balukube ne lubula esebo naye kyamaanyi nnyo omusajja oyo mukama amuwe kyasinga okwagala
ate era kyensaba nti abayimbi mwegatte awo muleme kulabika nti mwerwanyisa n'owulira nti ate ono tumugobye simanya bonna kati baagala ssente so nga nabo baali badde wamu oba kuziikibwa ne babeera wamu kubanga bonna bayimbi esebo naye oli n'atuuka n'okuvuma banne nti mwe tetubamanyi temuli bayimbi simanya wayimba luyimba ki bannange kibi nnyo esebo naye abanika amawulire malungi nnyo g'otuleetedde zo mu nnyimba z'abasudde sirina lwe saagala kubanga zonna nnungi esebo tweyanze gabanike saliyuti webale kuwuliriza ye jjajja Kamali oyo wasodde okuba ate nga atugamba ensonga ze halo esebo n'oyogerako nezekulanga kuva ekasasa banayoyoneka twamanyi kyatumwagala naye akayimba kaakasinga okunyumira akayita budde owedda yimba tulabe akakomo nga kigira ddala mu kyogero nkyakirina nayimba kuba buto ne maama waabanyumiza nankabisa gwezo nga kyaliko n'ekirera wano omukwavula nayongera obbeyagaza nga ng'ebyenya bye boogera ng'ayimba namwe okutambula nga maama wampa obugalo nanyingira munayongera omwanukula kati ogamba oti abantu ntimba nnimba okuyimba akwamba mu kyogero nkwegakasa yo singa kyalimu amazina singa nzinamu nenyengiza naye amazina kinagakola okunziruka nembulamu n'amatundo neera simanyi enzanga obuzibu okusaka mu abantu era ti ndi musanyufu oba kati gongubaga bwe mwenya n'ontunuulira ompa amabugo nakkiriza kyenava nange ndiza ku bbali ebyo abanike sabula kyenava nange ndiza ku bbali ebyokuteeka nsobola abantu kunkongerwa akunziruka mutandakana bamaama mwenna waliwo nkyaliyo omuzeeyi ddunda akyalunda mbeebazaamu bannange kanako ensoso mwebalege baana basebo kujagala buli omwengeri gyanjagalamu era simenye kyama kyamwe nange kakati kinduuka kati ninawose ennungi eyeddembe evudde abanike balikuweereza baawe gosinga baba aya so bawulidde abaana abaagala kadongo kamu ayaya basudde sabula agamba ate naye tandikiraawo sebo akayimba kenjagala bakayita mukyala mugerwa tandika mukyala mugerwa lwenze oba okumulaba mu ndungu ayaya temuddamu kuvuma bayimbi nti tebamanyi kuyimba sebo amanike esebo ekituufu basudde nali muwagizi nnyo nga muwagiranye okuyimba nze kwaŋŋaana kwagaana kakutugamba kale sebo abanike webale kuweereza sebo esebo kyakikyeva kimaati ebendawula mutaba kakati obuyimba obwo bwanyumiranga naye okubuyimba kyekizibu eva simaati omulamba